Bw'emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Honorable Edwin Kibuuka. Honorable Edwin Kibuuka yakwata kaadi ya Democratic Party mu Nansana Municipal mu kalulu akawedde tetumanyi oba anaddamu n'agikwata ne ku luno oba kaadi onoogitukuba onozaayo obuyinza n'obukuba abakulu tetumanyi ne kyetusuubira nti nno oyinza n'obutabakuba bukulu noddamu n'ogikwata. Sooka otubuulize kuba tulaba ssebo. Bannayuganda bannange abawangaalira mu nsi muno mu Uganda ne mu diaspora mwenna mbabuuzaako mwasuze mutya? Mbuuzaako bannange abakozi nga wakedde okeera n'ogenda n'onoonya ekigulira magala eddiba. Nkubuuzaako ak'enjawulo. Abatakola sibabuuzizza. Nabo emirimu tebannagifuna bufubi. Naye nga bandyagadde okukola. Waliwo abataagalira ddala kukola. Naye kizibu nnyo n'okugamba nti omulimu gubuze. Muno mu Uganda ogaana buganye kukola. Kuba ne bw'okeera ekalweru wali n'ofuna watermelon zezi ozisalaasala ku kkubo ne bakuwa olukumi. Wakiri n'oyingiza. Era ennaku zino abantu abasinga kuwezi bakola mmere yaki? Mmere ya leero. Okimanyi nti omusajja alina diguli akwate watermelon. Diguli kyeki? Diguli kyeki? Asale. Bino ebyokusoma by'abazungu. Diguli z'ebyo. Canadian Prairies. Kale nno omuntu asobola okuyiiya ate ekimu ku bizibu bye twafuna nti education system eyigiriza abaana baffe okutuula n'okulera ki engalo. Osaasira omwana ava mu nassale nga buli lunaku ava ewaka najja n'atuula ne bamuteeka n'atuula paka Makerere. Kyova olaba ensoma eno eya skills ate awo weekira nti omuntu asoma nga byagenda okukola abikola abo hands on. So kintu kizibu nnyo nti ne education yennyini etulemaza. Kati gwe nze wemba ntudde mmaze emyaka 2 ntuula okuva lwe nazaalibwa nentegeera nkeera kutuula kuwandiika. So omuntu aba ayagala bamuwa omulimu ogwekuusa ku ekyo kyabaddeko nti atuule awo awandiika. Era kyova olaba bateroga nti batubbira muki mu kalaamu. Omusajja awandiika buwandiisa ati sentence ogenda owulira nti akawumbi kamu mu miliyoni 7 baziririzi kake bwogu bwomu. Kakati konale ebigambo byonna obirizza obiwulira gakyazaako wano mu mwami Bigirwa kubanga mmwe mwagala enkola eya federo okkiririza nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Sibukkiririzaamu bukkiririza ndi kitundu ku bwo. Kakati Bigirwa naga nti tusobola kufuna omukulembeze Muganda nga Ssaabasajja ali ku Namulondo atudde yakigeraageranya n'agamba nti tunuulira obugabe bwa Nkole. President Munyankole obugabe bwali tebulina kuba. Kati nga tulina Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Namulondo nti ate kakati olwo biba bizibu ebya president moze biba bizibu ebya president. So nandyagadde ntandikira awo ddala kisoboka. Sikanya na Bigirwa ensonga ezigaana Abaganda okufuuka abakulembeze ezisinga abantu tebazoogera na bwesimbu. Ekisooka omuntu alina okukkiriza nti wano constituency efugawo magye mu Uganda. Exactly. Kati bino ebirala byolaba ne tugenda mu bululu awo mbw abantu ne balonda Bobi Wine ebyo byonna babiyita kigumaaza nga ogira nogaba naye ebiri eyo bitokota ekumamu. Bannayuganda bannange yonna gye muli mu nsi yonna gye muli era ndowooza tutijjeko tuyambeko simwe eviireko ddala. Bannayuganda bannange bonna njagala obategeeza nti tetusobola kukwata buyinza kubanga constituency erina obuyinza yatuwamba. Constituency erina obuyinza magye. Lwaki mutemuyingira magye Abaganda? Ani akugambye tebaliiyo? Kakati kiki mukoze? Tebaliiyo. Kakati kyolina okutegeera nti nakunyumizaako wano ne nkugamba nti waliwo kye bayita colonialism, obufuzi bw'amatwale. Obufuzi bw'amatwale kitegeeza nti abantu okuva gye bavudde
ne bawamba mwe bannansi bakasangwawo ne batandika okubafuga naye nga babafuga mu nfuga ya buddu. Omanyi obuddu obuwedde emirimu mubeera balungi mirimu ababyokulya emirimu ntegeeza ki nti gwe bakuggyako omusolo n'akaanako ke wakazaala kova okusindika emulago essaawa zino kamaze okuguwa. Gwe omuntu watuukira okubanyunyunta nga n'akaana kozadde mu ssaawa emu oba mu ddakiika 5 akaggyako omusolo okiyita kyamuzannyo. Kakati eyo enfuga eya kinyunyunsi engeri yokka gy'osobola okugibeezaawo olina kuwamba oli gw'ofuga omuwamba n'amaanyi agalabika. Amaanyi agalabika ge gatya zeze mamba mwami Museveni zakeera nga owulidde balabaga tugenda ku Lwokuna okujja twekalakasa n'ajjayo emmamba n'ayisa waggulu ennyonyi helikopita ng'ogamba nti bano abazze okwekalakasa balina eyo gye bava mu nsi oba ba alien nti bazze okuwamba bannayuganda naye bano aboogera nti tulina obutali bumativu ku nguzi bannayuganda. Matter of fact jajja yeye wana n'agamba n'ogamba n'Obagema yabakola ki yabagema endwadde abannayuganda abaana abaddewo nnyo wano n'agema abazzukulu bangi naye jajja kasita kituuka ku mbeera y'obuyinza yeerabira n'okwerabira nti bano baleetedde ziwakadaala biwetiye bino ebifuwa omukka ogwa pinki nti bazzukulu anyumirwa kutwitinga ddi abazzukulu ne bano ayabakwata jeke n'amuteeka wansi w'akabangali kubanga lwaki constituency ekutta obuyinza si bino byolaba simanyi parliament abo tebalina buyinza nedda ayina obuyinza yakimanyi era akimanyi nti obwo obuyinza buli mu mmundu bw'oba oyagala okutegeera amaanyi g'emmundu kwezi beera n'essasi eri genda ku kyalo kwosula ng'olaga abantu nti olina essasi bajja kutwala olaba abasajja abo okumanya bajoozi gwe tewalaba nga batutte abavubuka abaffe be baagema nga babatute mu kooti masho kubanga bambadde obukofiira obumyufu anti gundi yakuteekako kaviye. And that is the extremity. Eyo ye extreme yakuta obuyinza. So kati Bigirwa wajano nagamba nti wano tewalibeerawo president Muganda nga kabaka waali omusoga ye kyekimuganye naye kabaka we abasoga anti bote bana bakutandika kuvuganya ate abalugwala nabo kyekibaganye okwata obuyinza abalugwala bebabubaddemu wano mu Uganda emyaka kati twogera ku myaka 4 oyagala kwogera 2 Museveni yagawamba tugume uno amma kakati njagala kutegeeza bwana Bigirwa nti ebigambo byayogera byonna bisaamu ekitiibwa naye ate olumu omanyi waliwo kye bayita anti-Buganda omanyi eyo theory the anti-Buganda sentiment munnange omuzungu yaleka wano ekizibu ekinene gwe bw'omala okukola Uganda eyawamu n'ogamba ffenna tuli muki mu Uganda ate n'oddira buli kintu kyonna ekigenda okuba nga kisangibwa mu Uganda n'okiteeka ewantu wamu airport eririddawa administration block byonna Buganda baali bagezezaako nga Busoga yo bagifudde industrial area naye bano abajja olwakiri kye nakugamba ekya unitary ebusoga wala anakontrolingayo byonna ne bibeera wano ne offices endala ne bazijja Entebbe ne bazijja e Kampala wano kakati gwe saasira omuntu ava n'amalwaliro mulaga eriridda wa kakati abantu abamu bakula balowooza nti Abaganda bajoozi bajoozi omanyi kyekitegeeza okuweera omusolo gwo ekatakwi naye ne bakugamba nti ate service ojja gisanga Kampala naye okimanyi nti ate kakati baleesewo ne system empya mu abayina eddalu babasiyagga olukuteeka mu kaduuku luba papa nga bakusiyaggirawo lwakyayagala kuntwala kakati abantu abali wabweru wa Buganda balina ekibakulizwamu nti Buganda wajoozi kakati jjukira buli bw'osemberera ebintu bino zi ministry osemberedde airport kakati gwe teebereza omuntu n'akula
nga tatuukangako ku kisaawe kya nnyonyi nokulo oyina nobeera nozaala omwana aweza emyaka aga oba mwegi tatuukangako ku airport ali eyo wansi talabanga ku mmotoka nnyingi ab'e Buganda emmotoka baziraba kakati oba olaba nti abantu b'e Buganda waliwo byotabasuubiramu era buli bwe tulaba wano Omuganda ng'ayina amaalo nagoogerako wano kati nno ffe twagalina twavuganga eggaali okuva erwana nga tebanayiwayo kolas ne tujja ekyotera tulabe ku kolas ne mukulu wange ne tufuba okuvaayo ssaawa 12 tulaba amasannyalaze bwe gaaka naye kati ky'omukisa omulungi tebyatuuka kati ag'amaalo oli akula nago kati agenda okujja e Buganda Bigirwa yagamba mbu wano Omuganda asobola okubeera mu office ye ng'anoonya merit n'agamba nti bw'oteeka omunyankole mu office anoonya wa busa munne agomaalo gwe omaze ogamba nti tuli mu Uganda eyawaki eyawamu lwaki oyagala obivugire ku mawanga mu nsi ezo ezatuyitako ze twegomba they don't look at where you're coming from they look at what you can deliver kankuwa bwe kirina okuba kati gwe wabadde olaba Olympics wamulabye n'olaba ttiimu ya United States of America ey'ensero nga bazze okuzanya basketball nga temulimu wadde kyeruppe n'ogu omanyi lwaki abeeru tebalina merit mu ekyo abaddugavu be balina twalabye America versus France ng'oyinza okugamba Africa versus Africa kubanga yo omuzungu kati awo ye yavaawo takyabala nnyo kala naddala bwe kijja ku service delivery bagenda e Iraq okukuba Saddam ne bagenda Abamerica abazungu n'abaddugavu bwe bakola research bagenda okulaba nga abaddugavu resilience yaabwe yamaanyi nnyo olw'eddungu liri they can survive gundi desert yayisa bubi nnyo abazungu era bino ebyokutwala abaddugavu awo webitandikira oba ojjukira tutwala abantu Iraq tutwala abantu ng'abazungu basala ku namba yaabwe ne bateekawo omuddugavu abasobola okumira embeera ye anoonya merit gwe onoonya mwana wa jjajjaawo okitegeera kati tuddeyo wali ku magye kati tusooke tubuuze constituency erina obuyinza yo efaanana eti President Museveni kakati bw'amala okukwata obuyinza waliwo be bayita abali ku high command era olumu bwana kyobola njagala nnyo Ssemujju murifaringako nnyo Ssemujju yakyalenjinga mwami Museveni bawandiika mu ssemateeka abantu abali ku high command nga bonna bava ku kyalo eki Museveni mugezi abatadde mu ssemateeka w'eggwanga okulaga abantu abali ku high command nze nagamba ne taata wange mulwanyi omugezi Masadde tebalina we balabikira nenga yali mukubibwa mundu number 1036 naye gwe singa obeera mu buyinza nga President Museveni bwandisoose kuteekawo anti ndi Muganda sisobola kukola nga Museveni Bugirwa yakigamba wano I look for merit kubanga lwaki ensi bw'oba ogizimba togyepimaako bonna abeepimyeko ensi emala nebalaga nti bya butaliimu ogenda tuuka ekiseera ng'ogenze kati bye wapima ani anaabiteeka mu nkola kkiriza obagaana emyaka 10 ye ntutte nawala kkiriza obagaana kwezi emyaka aga okuva kati gwe nange n'abalala abakulu abaliwo kati abatusumbuwa tewali agenda kubaawo kakati buvunaanyizibwa bwaffe ffe abaliwo essaawa zino okuteekerateekera abagenda okuddawo obwo buvunaanyizibwa bwaffe eyo ye konsepti y'obulamu obulamu bwe butyo bwe bulina okuba naye osanga omusajja ng'agamba abaana balikola ebyabwe oyo omusajja aba mubi nnyo musajja mulogo balikola ebyabwe kati ne mu Uganda eno nga tugizimba tetulina kugyepimako nti omusajja omwaka era n'abafuga emyaka 4 nga bwakola ssemateeka bwamuzanyiramu kati tuggyeko term limit n'abasambuliya n'amalala kati tuggyeko age limit singa ne kufa limit agisobola nakyo yandikikoze but thank God waliyo Katonda agamba nti akoma obulamu bukomyawo naye kati bwe bumala okukoma kyekiddako kugambye waliwaawo constituency olowooza mwami Museveni okukwata mutabani we n'agamba nti ye amekamanda olwaleero olowooza ekyo kijjire nti Muhoozi alina nnyo merit yasinga Sabaawa mu magye yasinga okutegeera
bwe yesiga okukuuma ebyabwe anti kubanga nkugambye constituency efuga eggwanga lino bagiyita maje gumuganda oyina amaje togayina naye waliwo abaganda abali mu maje ate oda ya jesi ye kati ono amaje nago siga iggwanga kati tumaze ne tukanyako ku point emu so bigirwa bwajjano nagamba nti wano tewasobola kubeerawo muganda nga Ssaabasajja ali ku Namulondo si kituufu. Anti ani anafukamirira ani era ani anagenda wani omukulembeze aliwo okufukamirirwa inze nina okuva wano nengenda entebe enfukamirire mwami Museveni kakati Ssaabasajja Kabaka atera okuva wano n'agenda entebe wamukulumuli ne boogera naye Beni bwe yagamba Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa agende bagati okalaba ate kati togenda mwoyo propaganda togenda mu propaganda leka munaddipi akubuulire kati wano katugeze omuganda akutta obuyinza bw'anaagamba nti nno Ssaabasajja ajja nkyalireko asiime abaganda tebaleta okukyala wa mu State House anti kati era bw'oba toyagala kulemberwa tosobola kulembera nziremu statement era kitusumbuye nnyo by the way wano nti bw'obanga toyagala kukulemberwa then ebyokwagala okubeera omukulembeze biveeko there is no way wojja okulaga obukulembeze obulungi nga tokulemberwa Ssaabasajja Kabaka kitikkiro kyaffe nagamba neddira nga binsamba ntambula okuva mu Lujja paka wentuuka ku jjajjange antuuse wa Ssaabasajja Kabaka Nsamba awo wonna waliwo abakulembeze okay naye kakati kyogamba singa nfuuka nali njagala kufuuka member wa parliament w'Enansana obwo kiba kitegeeza Nsamba aba wansi wa bigere ebyange kakati bw'omala ofuuka president wa Uganda Kabaka aba afuuse mukozi wo twakiraba wano nga n'ebifaananyi bitandise okutambula akabonero akalaga nti nno kakati nange ninga Kabaka tewawulira nga bagamba nti ne certificate tuzijja magere kati ate abo bantu era nayita dda muganda wange mugambe vaayo tereeze abantu bo omanyi gwobeera omukulembeze akulembera ki bantu kati olaba nga abantu bo baagala kubakulembera nga be bakukulemberamu omanyi nakyo kyanjawulo waliyo abakulembeze ng'ate abantu baabwe be babakulemberamu naye omukulembeze namukubamu ebitulire nga nti singa ono abeera mu gavumenti be bajja okuzinanga nga bajjako ebisanja bajjako exactly kakati omukulembeze omutuufu abeera ne bakulembera era Katonda aba akufuseeko amafuta n'agamba kati gw'ogenda okulembera banno olina okusaba naawe nennyini ne weesabira n'osaba n'amagezi osobole okukulembera abantu bano naye kasita ggwe obatika empafu mu kamwa n'ogamba nti ate b'olina okukulembera be bagenda okukulembera kati abaga bw'oba nga yeegwe Bobi Wine okay Kyagulanyi Robert Ssentamu n'otandika okuwulira abawagizi bo nga bayisaamu eggaali Katikkiro vaayo bagambe nti bannanga we mulaze oyo si mulabe waffe Katikkiro eri constituency gye njogeddeyo ayinayo ki tewali kakati oyisaamu waaki eggaali kubanga ki kwande bw'omuyisaamu eggaali ng'eri constituency teri addressed you're wasting time naye kati naawe otuulaawo n'ogamba mumanyi nga bwe ndi mugaze eri mugende mubuuze sijja nakyo kukiddamu okitegedde kye ŋŋamba it means kati ogenze b'okulembera be bakuwa ebyokukola mu kifo ky'okuvaayo n'ogamba bannange ffe empisa yaffe yeeno bino ne bino ne bino wano wetupima wetutambulira naye yakikoze bwe yabadde mu Chicago yagambye nti nno abavuma abo abavumirira anti ekyo era tukiwa ekitiibwa kitegeeza atuwuliriza tukiwa ekitiibwa it is never late to change kubanga ekizibu kwe kubeera bagamba kasajja fuba nze sigambwako but omuntu yenna akola ensobi ate womala okola ensobi banno ne bagambako nti awo waliwo ensobi nokkiriza to reform we move on kubanga olutalo lwaffe terunakola kye terunaggwa Bobby namugamba wano ne mugamba Bobby tetusobola kujjako mwami Museveni nga weetooloddwa Lubongoya Katana Bisekezi ekyo nkyakiriko be bakyaliibo naye my friend I'm telling you abo you cannot, you're wasting our time abo tebasobola kukolayo policy yonna
ejja taata waabwe mu buyinza because they are taata waabwe yabasobyaki yabaweerera yabatuusa naawe balaba ye yabatuusa kakati gwe bw'ova eno noga nti nze eddangala geto biki simanyi kati bano olimba era naawe bw'onooterezaawo nze kyekyangana okujja okuyingira eyo ennyumba naye nga nze munnange wano ku kyalo kwembadde ndabye abantu nze gwolaba katono ŋŋenderamu nali ŋŋendedde mu lutalo lw'amabira anywa omukyala anywa yali anzitu antwalidde mu lutalo envunula zigenda okwetoolola anywa kati ali eri betikamya najja ng'agamba tuli ba Uganda Federal Alliance lwakwati nze nemera mu DP naye ngoberera era nali mabega wa beti naye namugamba naye nze ndi wa DP but I am supporting the cause ngendo okwetooloola envunula bibya nga beti ali eri kati awuta supu nasembo mulanga agamba wano newe wajjawo endwadde nze sifa nja kubuuka mu nnyonyi biri byonna byayogeranga banteeke mu nnyonyi bantwale ebweru banzijjanje okufiira kakati ne wajja ekibiina ekirala nga bakiyita FDC kibiina ky'amaanyi nnyo era ow'emmeeme entono bagiyingira FDC bagiyingira ab'emmeeme entono naye ng'era ffe tubeera wano ku kyalo kyaffe ne tugamba munnange bannayuganda mutuwulirizeeko singa bannayuganda batuwaako ku mukisa by the way ne batuwuliriza wuliriza yes era ekirungi kya DP omanyi DP kyesinga ku bintu ebirala ebibiina ebirala ffe ekibi ne bwe kibeera mu DP tukiteekaawo nze namba emu okugamba wano nti Maawo Siranda Mayambala mukyala Kasulo ow'ekitiibwa bonna bafu bwefufululu kati DP ulo yasigala wanga teina na option wakiri kwa FDC inayo katonga function yetumanye kulirwa ruswa kati eyo oze up front naye bwe twalinga FDC wano y'amaanyi FDC bwe yalinga y'amaanyi ffe twalingizangayo nga tulabayo ebintu ebitali bike bituufu naye nga bw'ogamba bannayuganda ng'erimu ate bano abaagenda ne bafuuka basipiika ate baali baleetebwa nga bambega nga bw'olaba ekiri eno mu bamyufu bwe baateekayo olwedde abantu kati bwe mbeera wano ne ndabula muganda wange Kyagulanye ne mugamba munnange ekyo kyoyingiramu si kintu kituufu mba mukyamu omanyi waliyo abasajja eyo bateesa okusaabaza ennyonyi okusaabaza ente mu nnyonyi kakati omusajja omu n'agamba banne nti kisobokera ddala okukola kisobokera ddala okusaabaza ennyonyi ente mu nnyonyi ne bambuuza nnyonyi kirabaga nti erikopita naye sebo erikopita esobola okusaabaza ennyonyi nti bwe kyemuba mukola mugjeemu obutebe bwonna tupakiremu ki tupakire ente nga bapakira nte ennyonyi eba yakasituka nga womanyi ennyonyi neyeekanga bweti n'agamba nti ne ku mulundi guli ente bwe twali tugitaddemu era ennyonyi yakola ki yenyeenya ennyonyi n'esimbula ennyonyi yatuuka gyeraga nemala neyeerindiggula ennume y'ekigwa bwena naye sebo ng'ente yeekalubye oba ente yazitu yabamuwera sebo kaakati watugambye nti mwakikola luli nga kiganye naga ekituufu na luli wano we twagwa yali mugezi nnyo nti ne luli nga basaabaza ente era awo we baakola ki kati bano abaana baakazaalibwa mu kibiina kya National Unity Platform much as basobola ogamba mwe political failure biki because ne reasons why we have politically failed to get posts nazo weeziri era munja zikugamba kakati naye tekitujjaako magezi gemulina yes we are telling them ne FDC yali y'amaanyi nnyo ng'eyina Wafulogutu ogenze wala ngamba sipiika ne omumyuka we n'omukyala ow'ekitiibwa eyali abo baali bamaanyi nnyo mu FDC era nga bw'oyogera nga bagamba gw'oli wa NRM tuve muno tuvaamu ne tugamba abantu kati twabadde tugamba abantu ti bannange Maawo oyo gwe mulaba oyo
maawe oyo gwe mulaba oyo ng'abantu bagamba mwe musosola muki mu mumawanga naye njagala okuwulira ebiyita ekiro tolumalaayo olugero tomalayo olugero naye tugenza okumaliriza envunulabiro nga abantu beeyawudde. Mugisha muntu olumu bamugamba olimolo Mugisha muntu n'abagamba it is a matter of time. Let's give it time. Tujja kulaba ani ye moro. Olwaleero eyo debate ekyaliwo. Okyasobola okugamba Mugisha muntu moro tozimanyi. So when we speak, we are speaking with authority, we are speaking with experience. We have been here. Tumanyi kiki. Naye ebyo byonna bw'obyetooloola obuuza ekibuuzo n'ogamba ye omuntu akola atya. Ekyo kintu kikulu. Ye ansa gye nnakuwa neekugamba kwezi ne bwe tunaakola tutya ne bwe tunaazinira ku nje ne bwe tunaaleeta abalungi abenkana ki naye nga tetukyusizza system of governance. Ani anaagikyusa? We are wasting time. Bantu bannayuganda. The problem kenyini wagambye omusajja ajjayo emmamba n'ajjayo ennyonyi ne zeebonga anti wuliriza n'agikyusa batya ng'omusajja ekituleeta wano okusomesa amaliridde okubamalawo. Wuliriza ekituleeta wano okusomesa abantu babeere nga bawulira abantu bagoberere. Sisitimu ya federalism esobolera ddala okukyusa bino. Ene ya unitary system ekuteerawo embeera nti ne bw'onooba ovuganya mwami Museveni mwenna muyina kujja Kampala. Bigirwa muwulidde Jo wamuwulidde bwe yagambye nti kugikwateko togikwatako bo bafuutu soja kuba Bigirwa omutwalira mu fuutu soja bagamba nti bannange olutalo mulujje muki mulujje mu parliament olutalo tuluteeke mu bantu mu different constituencies. Bamuwuliriza babawadde ssente buli mubaka $229,000 kakati ne bwe muba nga muli 3 oba 10 nga muyina buli omu $229,000 times 100. How much money is that? Use that money to mobilize the masses. Masses ze ziba zisituka zigambe tokola kye tokwata kawaayiro bano kye bakola era mu kooti nze wano omanyi nze ngoberera ekituufu mpa credit kakati bano kye bakola kubanga babeera bagule mwe nga temumanyi baddira olutalo lwabwe era ne balufuula lwa kipooli unitary system. Ffenna tugende mu parliament tukasuke eŋŋumi naye nga gwokasukira eŋŋumi ye alina obusajja bwe buli trained bukuba bumenya migongo zake bamukuba eŋŋumi n'avaako kigambibwa n'olwaleero atera n'avaako oli yamukuba era olumu bw'olaba olumu ng'akoze ebitali bya bulijjo era Ssemujju yakyogera zisijja kwabika naawe omuntu gwe bakuba nga ndaba kati ntegeera ddi oba kwoli oba toliiko. So naye ekyaleeta lwaki olutalo lwalema olutalo walufuula unitary. Wobiraba twogera wano federo gw'owulira buli omwanyega olowooza tebakimanyi. Wawulidde Lord Mayor ng'agenze eri ebwafudde abantu ali mu kulaajana kakati bannange nze nateekayo dda n'ensaba batuwe ssente baagaana. Kati we baagaana n'okola ki? Kati nga gwe Lord Mayor okimanyi bulungi nti nno eyo system mwe muliira bonna buli ali mu office mwe baliira nfunyo is not pro people. Mubeera mutya n'ensi nga mutereka kasasiro mu bantu. If you really tewaliyo abantu bebasangayo kasasiro okimanyi nti kasasiro basooka muteeka wano damu pulire ojjukira nti kasasiro yabeeranga wano ewakaliga abantu bwe bajjawo ne bamugjawo ne bamutwala ekiteesi nga tewali bantu. Ani akugambye kweza abantu baaliwo naye abantu beeyongera ebyo byanjawulo okubanga abantu tebaaliwo naye abantu ne bamala ne bakola kye ne beeyongera naye era kikulaga obunafu abantu beeyongera abakulembeze bali kuki. Eno system ya kipoli gye nagamba nti mwami Museveni atulimba tosobola kubeera Ntebe n'omanya ofa kubeekatakwe n'ofa kubeeri ekigezi n'ofa kubeekatuna ate gwe muntu baani abo malyansimbi obuyinza wuliriza abo omulimu gwabwe omukulu ogumanyi
kukuumira mwami Museveni mu buyinza era ebirala byonna ne bwe bimulema naye ng'asobola okukola ekikuumira mwami Museveni mu buyinza aweebwa rank. So kiri kyenkugambye titusobola kwezimbira ggwanga bwe lityo kati enkya mwami Museveni agenda kuvaawo waddewo kwezi naye atandika okukipika ate ekizibu kya unitary system of governance nti gwe bw'omala okukwata obuyinza bano b'osanzeewo oba oyagala kubatta anti bwe kiri naye kakati pakaddi tulikomawo okwettiŋŋana. We are all Ugandans, we are all black. Nakugamba abantu abaddugavu ebintu ebitukuumidde emabega ekimu ku byo is the system of governance. Tuganye okwekulembera obulungi. Twafiirwa nnyo n'abantu baffe olutalo lwakaggwa abandi badde oluusi batwala eggwanga. Exactly. Kati n'olwaleero abaana abandi badde babeera productive munene eggwanga ate mwebali bakeera bukeezi bagenze mu biyumba bali mu biyumba abawalabu kati bo tebaasoma kuba tebamanyi luzungu ate okusoma luzungu abawalabu abataasoma bakwesa abaana baffe mu biyumba abalala babajjamu emitima ne gundi gwe bw'olabanga ate nga abaana baffe abamu baasoma ati mu slavery during slave trade bachiefs banoonyangamu ebivubuka ebiwagguufu kati nga gwe abagezi nga tosobola kubeera ku kyalo kuba bakweraliikirira nga bakuteeka ku lyato n'ogenda n'okola mu ssamba. Kyova olaba olwaleero omuddugavu ali eri gwe tolaba nga ya exceringa emidaali gyonna bagikukumbye. Olwaleero onoonya omuddusi mu Africa akufunira omudaali tomulaba kyokka abaddugavu beeri bakazinzi baffe bali mu kukukumba midaali kubanga batuyoolamu the merit abali merited abavubuka ab'ekiwago. Olaba ekisajja ekizanya basketball nalaba ttiimu ya Southern Sudan si be tutonde obuwanvu nalaba ttiimu ya Southern Sudan yali ezanya n'Abamerika ng'Abamerika basinga aba Southern Sudan obuwanvu abo abaddugavu era nasooka ne ŋŋamba naye bano oba babawaayiriza oba si ba Southern Sudan kubanga nze nkimanyi mu bwongo bwange nti wano mu Africa tosobola kusanga muntu asinga mu Southern Sudan buwanvu naye mu Amerika gye bali abali mu Amerika si bazaale beeyo babajja eno nga bwe babatwala eri okukola. Kati obudde bwe bugenda bwetooloola slavery n'avaawo ne babawaayo ne ku ddembe beetaba mu byemizannyo gyonna be bagikulira misinde basketball nsero volleyball beachball simanyi maato abazungu babeera mu giri busoososo obwo obuteetaaga maanyi obwetaaga ennyo kala amagezi gye bali. Kakati olwaleero tukomewo slave trade agenda maaso kati asinga n'oli abaana basasula ssente. Uganda buli lunaku efulumya ofulumya abaana abandi badde ab'amagezi abaana abandi badde productive mu nsi muno abaana omanyi nti ne population yennyini kyabugagga China ne bw'olabanga ekina ku bantu kubanga essasi lya China erisooka bantu gwe ne bwokera ne weesulamu jjulume n'ogamba China tukusibyeko nati tosuubula omusajja alina abantu obuwumbi bumeka busatu kati ye ne waakola market nga market agikola ku buwumbi busatu w'omukakkanyiza oba olimba naye kakati gwe oli bubi nnyo b'ofunyeewo bonna oli kubatikka ku nnyonyi. Lwaki? Kubanga oyagala wenywereze mu kino kiyunitale obuyinza bubwo bano bw'obalekawo bagenda tuuka ekiseera babuuze ebibuuzo ebirina okubuuzibwa. Lwaki tubeera bwe tuti mu Uganda? Naye ate okimanyi nti kiri dangerous nnyo abantu bano genda ebweru okukola nti be bajja okuwagira enkyukakyuka ezirijja wano mu Uganda era nga bwe kibadde kiri ebyo simanyi oba banafuna simanyi oba banafunayo abakuŋŋaanya naye bwe baba bakikoze the better. Nakugamba kwezi buli bwotya okukola obuvunaanyizibwabwo kasita otya okukola obuvunaanyizibwabwo ng'otya simanyi bajja kutta simanyi bagenda olabisi bajja kulabisa simanyi biki osasula omuwendo muki munene. Bakadde baffe kati betuddidde mu bigere be bali mu kutubonyaabonya bibali ng'oggyeemu taata wange kuba anti bamulimba byonna bye bamulimba n'abalala babalimba fine naye kati ne batakola kye balina kukola
bamwami Museveni ne batuula wano ne bakajjala ne bwe tubagamba bino ebigambo bali kuzirinda bolwabwe kubanga bo bali ku masavu bakola kye bawuuta naye n'olwaleero population eno gy'olaba eri docile ekuwa following ng'oleese ebyekisiru ku mukutu gwo byakwekwanda simanyi biki n'ofuna emitwalo 5 n'oyogera ensonga ez'amakulu n'ofuna aba viewers 1,000 eyo population egenda kusasulira omuwendo munene ogumu ku gwo gw'okuzaala abaana bo ne bakugjamu ssente nnyingi ng'ow'omusolo naye nga tebamba kuweererera n'otunda woosula n'obaweerera bwe bamala okusoma bonna ne balinnya ku nnyonyi ne bagenda ne bakulekawo ne bagenda okukola nsi yawa mbuuliraayo kweza ensi ezo zetwegomba nsi ki gy'olaba efulumya abaana baayo bagende bakole obuddu mpaayo emu amerika efulumya france efulumya abantu baayo bungereza efulumya germany efulumya kati abantu nga mwekulembera ebyo bye bibuuzo bye mwandibadde mubuuza bano bakikola batya abantu bano kubanga buli lunaku nabo bazaala balekerawo okuzaala kati ffe tuyiwa lukunkumuli nedda ssebo wali era n'abazaala ne bazaala nga ffe ne baba tebazadde nga ffe kati tubasinga obungi uganda esinga bungereza abantu kakati gwogamba bazaala mpola lwaki ate batusinga abantu bazaala dda nedda ssebo ebyo tebisobola kubanga saagala kumbuzaabuza kwezi ebintu bibiri tebisobola kubanga bituufu oŋŋambye abangereza bazaala omwana kye naye wuliriza abangereza kyebaava babeera abangi bagoba endwadde nga bukyali endwadde zatuttaanga naye bo omwana nga bamuzaala n'akula talina mulalama talina mizozi ebyo bifuba babigoba kati ate ffe nga tuzaala lukunkumuli naye nga bafa nga bafa endwadde kakati ansogizeemu omuddugavu lwaki abeerawo n'agamba kazaala abaana be bangi kubanga asuubira n'abalala obbatta asuubira abagenda okutwalibwa ekkata kakati bw'oba ozadde abaana babiri ne bakeera omu n'agenda UAE omulala n'agenda Saudi Arabia osigazza ki lwakirizaala 14 8 bwe bagenda abaana babeerewo kubanga bayibuli emaze okugamba nti abaana busaale bwa bukadde bwo kakati gwe obusaale bwonna obuntutteko kati nze naakubisa ki nga nkadde mutuleke tuzaale kubanga muganya okukola ekituufu ate omuntu buli bw'obeeraawo ng'omukotogedde tewali mirimu buli kimu kikyo kakati abantu bakole ki obudde balina bungi genda kwenoonyeza kyakulya balina obudde bungi at their exposure ate omuntu abeera alina obudde obungi ng'anoonya essanyu balinoonya mu opposite yes kati ekiva eyo nga bazaala olaba nabo ku street balifuna buli mukazi wo ku street omusanga omwana ennaku bw'emala okkuluma sente zibuze tolina kyakulya oba byolya tobyagala osigaza ekintu kimu at least ekyo kyo Katonda teyakiteekako buwakatirwa bungi ate wadde oli abafuga bubi ekyo takiinaako control kubanga ye tajja kulaba nze omukyala yenna gwenfunye tamwinaako control n'agamba oyo nange nja kufuna owa siteeke zange ate omukyala yenna gw'ofunye bwemubanga mwesiimye ajja kukuwa essanyu bwe bibanga si byakake bino bye nawulidde ebyabazali ebyokugula ate ono yawasa ono naye weebanga eri mulamwa guli ku mulamwa ojja kufuna essanyu the moment you get ssanyu nga mutandika kuzaala baana kubanga ki abakulembeze bali mu kutulya nakugamba ekintu kya unitary system kati olaba ekyo ekyagudde ku baganda baffe ab'ekiteezi ekyo kyekinnyonnyola unitary system entuufu kasasiro w'ennansana ng'onootera okumaliriza wuliriza kasasiro w'ennansana kasasiro w'ekasubi kasasiro w'ekyebaana kasasiro w'awana w'ennakawa yenna bamutwala wa kiteezi era ekyo kyabadde kirina okubeerawo so kati omuntu ndowooza kati era ndowooza Katonda ajja tuwa ebyokulabirako ebirungi ebibi tubigamba abantu ekintu kye bayita unitary system kifaanana kyewalabye ekiteezi omusajja byonna bibakukumbukako byonna bikukumba byonna musolo zaabu mafuta ttaka buli kimu olaba ne constituency nkugambye nayo yiye kubanga omuntu bwamala okuggyako ssente n'akuggyako ettaka n'akuggyako emmwanyi n'akuggyako buli kimu kitegeeza n'abakwata amagye aba abakuggyeko
onfuna bulungi kakati gwe nga tumaliriza honorable kiki ani bosubira asobola okukyusa system kubanga agirimu era nanyini majje tajagala asobola okukyusa system bamuyita federal lwenadda okujja wano ku mande uliriza lwenadda wano ku mande ngenda kujja nsomese federal esobola etya okukyusa unitary system ngate uliriza ngate temukutte na mundu pozi nga simu zeimu tibukabulwa tasobola kugikuwa owulira bw'oyogedde lwaki owulira bw'oyogedde kwezi wenkomawo wano ngenda kujja na butya bwe tulina okukozesa federal system kubanga nga tolina gwogisaba kubanga ye tagiyina kati gwogamba kwe federal yagimanyi omusajja amanye ekintu eki uliriza omusajja amanye ekintu kimu kujjayo sasi kufutiza bamuliranye kati oyo oyinza omugamba mpa federal kakati watugamba oteekateeka ensonga zonna tubuulire otuuseewa kubanga wabigirwa atambudde bigirwa atambudde abigirwa waye sagala kuogerera bigirwa seri mwogezi wabigirwa mwezi wano otuuseewa lwaki onsima ngenda kugamba ku mande ekindeeta wano kusomesa abantu mbalage how they can be empowered through federal system boje beewadde and we overthrow this system because it is easy naye kitwala abantu abeewaddeyo obuyinza tebabuwa ziremu tebawa wali olabyeyo gye bawa obuyinza bagamba kati bambi tugenza okulaba nga bannayuganda mubonyeebonye nnyo emyaka ana gye tubakalanze kakati tugenza olaba mubonaabona abaana bamwe bagenda ku nnyonyi kola buddu omusolo tugubabyeko kakati tubawadde ebyo era omusajja yayogera Luganda n'agamba n'akapapula obupapula temumanyiira semujju tumukolera ddi emikolo enteekateeka zigenda mu maaso ez'okuwuja honorable semujju nganda sebo enteekateeka eno bannafedero bali mu kuteekateeka okwebaza si bannafedero bannayuganda bonna nga bakulembeddwamu baalitubuulira oba naye akkiririza mu nfuga eyaki eya federo but it is very easy nefe omukolo tugenda kutandika okugulanga ogw'okuyozayoza honorable semujju ate nebbaluwa ekololo airstrip ate tetusuubira bamajje kutulemesa ekyo ekisaawe kya bannayuganda webanatulemesa tunadde Mengo ekikulu tumuyozaayozeza kikyuka tetulemerawo wali bwe tubanga ffe tulina kyetwagala nga tubadde twagala wali muleme ate kufuuka nga bannaffe bali abaasaba okujaguliza ekkololo nga bakimanyi bulungi tebajja kubakkiriza kakati ne Semujju Nganda ffe tutegeke omukolo gwaffe Mengo second ku kisaawe twogere tumusiime agende ensi yonna nga mulamu so kwezi kumande ngenda kujja n'engeri ki munnayuganda gyasobola okwewa federo sibula abantu abatuwuliriza neyanziza nnyo naye ekikolo ekinyusi kibadde nti omuntu asobola okufuuka omukulembeze nga muganda ate nga ne Ssaabasajja Kabaka waali kubanga bino ebintu byanjawulo ekimu ku byaleetera Beni obuzibu okimanyi abaganda b'ebiseera ebyo baagatta byombi baali baagala kabaka president that is political ng'ate baagala abeere ne kabaka era ebimu ku bibuuzo Beni bye yabuuza biri fundamental they will not tell you bagamba bugambi Beni yabuuza nti kakati bw'onooba ogenze katugambe eggulu eggulu ogendagendayo ngaani nga president naye kakati jjukira oli mu biti bimeka bibiri abaganda bennyini bagamba omukulu takulira mpya mmeka bibiri kati abaganda b'ebiseera ebyo engero baali bazimanyi naye obwagazi bwa Ssaabasajja Kabaka ne bubaleetera okukola ensobi ezirabwa kati ffe ze tulaba there was no need whatsoever ez'okufuula Ssekabaka Muteesa president wa Uganda lwaki nti werazi mu Buganda Ssaabasajja bw'avaayo n'omulabako weeyala bweyazi bw'atuuka eggulu bali bakajjala buki era basobola omuddamu ekyokubiri eno mu politics ebigambo bye tweyogerera oluusi biba biwaayiriza oluusi biba bituufu
naye okimanyi nti omuntu omukulu ne bw'omubuulira kituufu anyiiga. Era olumu kyova olaba mpaamu credit akatono mwami Museveni kuba tubeera ano ne tumwogerako nga naye jjajja gwe otugamba tukozese PDM. PDM gy'ogamba omuluka mweva mulimu abantu emitwalo emeka? How can 100 million be given? Kale katuggyeko abantu abo 10% ku mitwalo 3. Abantu 10% emitwalo be bantu 10 meka? Kati abantu 13 obagabira otya milioni 10? It is not practical. Kati ebyo bw'obigamba omukulembeze omubi akukimakiro omulabye muki mukamwa. Ate wano Ssaabasajja tetumulaba muki mukamwa. Kati woba toyagala Ssaabasajja alabibwe mukamwa, make sure you don't take him into the political line. Leka asigale nga kabaka waffe. Okitegedde? Kati nga kusomesa otegeere obuzibu bwavaawa ku Beeni ne kabaka. Abantu baagatta ebintu bibiri ng'ate ye kabaka wagatta ebintu bibiri. Wagatta obusomesa n'obwebyobufuzi. Obudde bwo buweddeko naye baweddeko. Ati badde njagala kutereeza. Kakati siibula. Obadde owayiriza Beeni. Beeni alina ensobi ze yakola. Naye ensobi ezimu ze yakola n'abantu abaali emmenge ebiseera ebyo balina okukkiriza baakola ensobi. You cannot make Ssaabasajja political. Wano omukola political. Ab'e Buganda kale tusobola okusirika kubanga ye kabaka ki waffe. Naye abantu beeri ekigezi bagenda muweereza ebisongovu. Ekiddako kiki? Ab'e Buganda tugenda kukwata emmundu tugende twambalira ab'ekigezi okuyisaamu eggaali kabaka waffe. Ale nabo bakugambe we have our right. Omusolo gwaffe tugusolooza. So n'olw'ensonga eyo Mukama akunkulemberere. Banyabale basebu mbalamusiza. Kwezo olina okuyiga okumpa obudde obuwera. Kuba ebintu by'ensomesa bya makulu. Kyova olaba nti n'abantu bakwagala nnyo nkuwaako katono. Bwe tunaabimalayo olunaku olumu ate ku Mande tunaaba wati. Naye ku Mande ngenda kusomesa butya federo bwe tusobola ogyewa nga tetugisabye na mwami Museveni. Kale mwebale tubawadde ennamba kubateeka ssente za t-shirt. Ennamba yange eri 0772 32 40 52 0772 32 452. T-shirt zino tugenda kakozesanga kabonero aka identification. Because nero tunasibula semujulu tunasima semujulu tugendere mu t-shirt kubanga tusobola okubanga tuwogera nga tugamba federo nga tuli bameka babiri naye kati tugenda kukozesa yakabonera akalaga era tujja ate njagala lwonojja ku lwa federo ojje n'ekibinja kyo nga bambadde nkuleetereyo ko kuba na federo nga bambadde t-shirt totumye westukidde tugende mu debate federo ye answer. Kale omulungi omulabi w'emikoto gyaffe olunaku olwali bwe nti bwe mbadde ne Honorable Edwin Kibuuka. Honorable Edwin Kibuuka musajja mwogezi kyova olaba bw'omukwasa akazindaalo okukamuggyako luba lutalo lwennyini lubanga lw'eggaaza. Naye tuwuliziganye ku Mande Sabbiiti ejja tujja kubeera naye mubeere bulungi mweraba.